Ewa Pastor Bujingo okuvaayo n'anyomoola Bobi Wine bitabuse ne mukyala we Suzan Makula obutambi ogenda kubanga obufuna maaso awo. Mama Fiina naye alayidde ate ye Hajjat Zurah bannange nabyo ebintu wamma byeyongedde okutabuka fulufiga n'essenga kitone bannange ebintu byo tibigendera ddala bulungi n'akatono nambwayo bannange finally amaze ate n'afuna ekyapa kye era nga Yesu na Beni maziga nabiwoobe essaawa zino byalimu mugamba mutya mwasiri mutya bantu bange kansubire nti muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Excellent ninyongera okusabira mwenna bulwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko oba Sheikh Ashlafu omusomi w'eddua ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zote zitambula bulungi ogobye ku by'okugenda ebweru biganye mukubireko ate munnange ye ogenda bugenzi wali n'akusomera eddua ebintu byo ne bitambula bulungi nnyo so mukubireko ku namba z'essimu weeziri awo ate weefunire ebisingawo BF Suma Habuli Search Clinic bakubireko nabo ate era weefunire ebisingawo munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Wininwaji munnange Wininwaji tumumanyi bulungi nnyo mukambwe mukko si ye muntu addaawo n'ogamba nti anyigirwa mu ttooke tomusookereza n'akulekaawo apaana kati olunaku lw'ejjo abadde alina gy'ali okupafominga eyo munnange gye waavudde fali ndowooza ye tamwagala n'amugamba Wininwaji sikwagala va ku siteegi ho Wininwaji olwamugudde matu n'agamba ogambye ki nveeyo goddeyo yimbe nveeyo bannange Wininwaji yatabukidde ku stage bannange kye yakoze faani ate no n'abeerawo n'ayimba n'azina amazina eby'empaka gwe n'osaaga ne Wininwaji ngenda kubanga mu kutuusa akakatambi nkayina mu maaso wano Sakolinde waliwo abadde agamba nveeyo jangoddeyo oli kunza gwe batasudde eddago yasamira come on tugende mu maaso wamma thank you amaaso gandi kummwe mweka mwabazze okuwagira Wininwaji ye munnange si mmere kulyako ate woomulemerako nnyo n'omugamba vaayo sikwagala akulumba yeyo no mu audience gy'obeera oli n'akutimpulamu empiiza ate n'amaani agenda bannange nno nakubuna si ye yafuna true love kati munnayi mumugende empula ate yabagamba akyuka leero muyinza omulaba nga munene ate enkya ne mumulaba nga mutono so kati omuntu akyukakyuka bw'atyo leero munene ate enkya mutono mumwegendereza abeera mukambwe naye kennyininyini abeera teyeetegeera yagambye enveewo goddewo gwangoba kale bwe tweyongerayo n'omusumba Hajjat Bujingo ono no munange oluvannyuma lwa mukyala we Suzan Makula okuvaayo n'ataakinga Bobi Wine n'agamba nti singa gavumenti ya Uganda eronda omunyu gw'enjaga munnange kitegeeza Uganda egenda kubanga eyonoonese yonna egenda kubeera yanjaga ate mulowooza abaana tebamuswazizza basazeewo ne bagenda ku Kananirandi ne bakwata kyaki y'omusumba Hajjat Bujingo avuma Bobi Wine nga weefaanana yonna okuva weesooka paka gyesembera ngenda kubanga akatambi nga batuusaako mu maaso wano ate nammwe mwerabireko then tweyongereyo ogendayo lyerina ekkubo era mukirengera waggulu waawe w'omusajja agamba mbu olonda omunyu w'enjaga bwensi yonna eba egenda kufuuka geto kati lyerina ekkubo linene erikyamawo tulirabe bulungi nnyo liiryo tubalage fulasumingira obalage kati atubuulire nti oba ekkuba eridde ebusaabala kuba eridde obusaabala oba eridde emagere tirifaanana weeridde ne mukutusooka olabe ekiriwo lodi walayi bweki balina teeti abantu bali mukubababo so kati sio bayiwirewo mmalamu wano kwekumbala ate si abayiwirewo kammalamu wano mwana ddala labalabala ensala weefaanana ddala era abayo waali tosaana wannonye ne bayiwa bwebisaka wantu
Bomunanga abaana ba Nuupu tebaagala kusemba nakyo ate mulowooza omusumba Hajjat Bujingo wali ku kanalira ndi tebamuswaziza ne baba ekisooto ekiri awo ate mugezi ye munange newuwe katuuti wonna yazimbawo bulungi wamasamasa wati naye kati eno endiga gye zituula bannange neera era ekikulu fina tuba tugeze kukima byamagezi tuba tugeze kufuna kubeerawo kwa Mukama ndowooza ebyo ebyekisooto ne butabiringiriza nnyo hazirongazi endiga zifunye kyezaagala kale bwe nkongerayo ku nnambwayo munange ne Suna Beni ono nno nnambwayo ajagaliza waggulu oba asambiza waggulu nga jjanzo oluvannyuma lw'ekkooti okuvayo neetowa oda negamba nti nnambwayo abeere mu nnyumba ye nga bweyagala wamu ne Suna Beni wabanga awulira ayagala okulaba abaana be naye tebaagala muntu yenna okuludda lwa Suna Beni okujjamu ennyumba munange nnambwayo yeebaziza n'agamba nti bantu bange oba ng'olina ebintu byonna ebikutabudde weekwatenga essaala y'essaawa omwenda ogw'ekirombo naye munange gy'asabye ate okulaba Mukama ng'amugondeza ng'ayanukula essaala ze lwaki mbyogera bantu bange akikoze Katonda lwe lutalo luno lwe yansuubiza okumaliriza nali ng'asaaga ng'amugamba tinina ebintawaanya Katonda yaŋŋamba mwana wange guma yenze Katonda akikoze neera Munange batiimu nnambwayo wenjogera bajagambiza waggulu nga jjanza nti bawangudde era ng'olunaku olw'ejjo kkooti yavuddeyo neeyisa ekirango negamba nti nnambwayo akkirizibwa okubeera mu nnyumba ye n'emirembe gyonna yes ne Suna Beni akkirizibwa okugendangayo n'alaba abaana nti naye teri muntu akkirizibwa ow'okuludda lwa Suna Beni okugenda mu nnyumba era munange nnambwayo mukazi wattu bw'avuddeyo n'asanyuka ng'ate namwe omwerabiddeko mu katambi awo munange tweyongedde ate ku nsonga za Hajjat Zurah olunaku olw'ejjo munange abadde ali awo ku nasanga ayina ndowooza ebintu wamba ate byagenza okutereeza munange abasajja we bamulabidde ne bamwambala yate bakuba poliisi yamutaasizza singa ndowooza buno obudde zembu yagezeka zempewo oba singa ali mu ddwaliro nga bamugamba kikazigwe obulimba obukuli omusajja walampa atya akatanda omusajja akwata atya omwana obeera otya n'abasajja abangi banange ebigambo byo bibadde bingi nnyo mukazi wattu nga woolaba we yasobeddwa naye nga kyensaba ono omukyala ye yeetaagako obukuumi obw'amaanyi ekitali ekyo omukyala
kabadde kaseera ka kazigizigi eri Hajjat Zurah munnange ate awo ku Nasakale mu kiseera kyekimu King Saha munnange bw'ati ate asazeewo agulire Fresh Kid munnange success bw'atu bambi nenga naffe wano ku Suvia News Extra tukwagaliza birungi twagala first grade wano Fresh Kid gye twagala munnange era nga mu kiseera kyekimu kw'otadde n'ekanakatu ka Felista nako kagulidde Fresh Kid success card agambye nti no Fresh Kid naye yamugulira success card we yali ng'agenda okutuula ebigezo bye eby'ekibiina ekyomusanvu agambye naye abali tayinza ate butakikola munnange nga woolaba awo Felista nga ali ku ssomero lya Fresh Kid ng'ate amutwalidde success naye nga mwenna munnange abaana abagenda okutuula ekibiina ekyomusanvu tubaagaliza birungi mwoyo mutuukirivu ow'amagezi munnange mwenna ate abakeeko bambi mukole ebigezo byammwe obulungi. Bwenkuzaayo eno ew'omukyala Jennifer Furufiga Nakangubi munnange wamu ne Hajjat Zurah simanyi oba ono omukyala baali baagaddeko ku mukyala omu kubanga Furufiga enteeka gy'ataddeko omukyala munne akazito ngenda kubanga nkutuusaako ebitonotono ebyabadde mu kuteesa ebyabadde mu meeting naye nga maama bivumo biyitingana Furufiga afuuse ekyala ye n'atawuliriza bye bamugamba bannange kale wamma ati byavuddeyo birungi era omukazi yasobereddwa kwegamba nenga ekyokola talina bambi. Nga tugenda wa mwami Kawa. Oyo meeting ya batomani wefuula amanyi. Ona very sorry. Masabo omukyalo nandeke. Nyagala okwerabisa nfuni yako views. Si mu views. Namuwe byapa ebyo nga tugenda wa mwami bafunye byapa. Kyekikulu. Petulina kawali okumutuula sente ez'abaana. N'atazempaawo nze nenkwate kubona embawo n'engenda. N'oyo n'agenda. Kati n'addayo oluvannyuma ye ng'omuntu. Mwami Kawulyani amuwola miliyoni 6. Utyo kati ye yali nali manyi muntu mulamu yanga nali nina jendiga yali yanoba mama w'abaana be nga mama w'abaana bange najja namubbako ebyapa yabisikambula yabisika yabizibako bubbi naye naye nabimuwa kati okumaliriza n'agaana okubireeta n'okumbulira gye biri nti biri wa mwami Kawalya olunaku lw'eggulo bwe bamuyise ekibuye nze okubimuwa nanga bonobeera n'omuntu nga mubadde mukolagana mama w'abaana bange ne mukwasa ebyapa ne wali yali azimbiddewo baana be emyaka okuva 2018 musaba ebyapa ebyo tabimpa ngate tambulira bwaje biri jobe yagenze ekibuye nga maze okumuwawaabira oliza jobe yagenze ekibuye nga maze okumuwawaabira n'agamba ebyapa ebyo biri wa mwami Kawalya nenkwate ekkubo nengende wa mwami Kawalya kubanga mukozi munnange tukola naye naŋŋamba mukyala we yanona wano sente za school fees z'abaana miliyoni 6 nenzimuwa emmalo essimu ya Kawalya eri 0772 450 76. Kwegamba bino byo onoonyako w'obitandikira ne wakuula naye ze kyendaba poliisi yali badde esooka n'ekwata ono omwami lwaki avuddeyo mukana akaseera omukyala ke yawaabidde oli omwami omulala mbw ate yakutte omwami we abasajja we batya abatalina buvunaanyizibwa nga taata wa Nisha amazima kyetagisa poliisi ne bakwasaako omukono ogw'amaanyi ogw'ekyuma talina nno banaye talina nansonyi ne maama Furufiga okoze ky'amaanyi ate okulaba ng'ozibiika mukyala muno munange angenda kuba nga nkutuusaako akatambi maaso wano kanono akewuunyiza abantu era ne kabajja enviiri ku mutwe. Oluvannyuma lwa maama wa Nisha okuleeta enkumbi Nisha gye yakozesa gye yeesiimuuza nga bamaze emikolo oba nga bamaze ensonga munnange ez'omukwano n'omwami Haji Ali kino nno kyewuunyiza abantu era tekibaleese kyekimu kubanga enkumbi ezo zikozesa muntu nga muli mukwano nga mweyagalidde kale ate omwana gwe baakwata obukwasi ddala akozesa atya enkumbi bannange Hajjati kale ezokulaba emaaso kitegeeza buli obujulizi obwenkomeredde obusinga buba bugaanye bannayuganda just soko kwese common sense tewetagana kulinda kiddako bw'obanga muli musango guli ku level ng'okya katato tagala na kigoye at the moment owulira ng'okigoye bwe bujulizi kitegeeza sexual intercourse okwegatta obujulizi bw'okwegatta kati buba bumaze okugaana oba ntegerekese bulungi obujulizi bw'okwegatta buba bumaze okubula bw'oba kati otegala na kigoye so weerabidde nti obujulizi obadde osobola obukola nga terina ategedde naye oli mumawulire atojja mumawulire abantu ne babikubamu ebituli ebyo byonna ne babinafuya n'abadde ayagala okuyimirira naawe okupangira obujulizi oluusi naye n'awulira ng'agaanayo n'omukazi atabuulirirwa n'apaana Hajjat va mumawulire
Hajjat va mawulire kubanga bono gavamu nafe tujja gavaamu nenga tonna gavaamu tetugenda gavaamu kubanga buli lwojja oyo kyabwocha nchiddamu abavubuka mwesonyiwa Hajjat. Awo nno we tutuuse n'enkumbi zo zaavuddeyo dda era ng'abantu ekyasinze okubajja enviiri ku mutwe bagamba nti enkumbi ekozesebwa muntu nga yeeyagalidde yesi ne mumala emikolo gyammwe ne mukozesa enkumbi eyo naye kati ate omwana omuto Nisha afuna atya enkumbi mazima ddala Hajji n'amuleka n'akola emirimu gye n'amala mazima ne bakozesa enkumbi. Kino nno kitabudde abantu bagamba nti kati wano nno we tutuuse Hajjat ono atufuulidde ddala ng'abantu baziru abatategeerekeka. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fiina ye munanga alayidde era nga kati we bituuse ne Bible zivuddeyo agamba ye tagenda kukyuka ali tiimu Hajji agambye mu ntandikwa yali badde tiimu Hajjat naye munnange yagezi n'atunulira omukyalo lumbu nga mukumpanya buli kintu kyonna apanga kipanga ate nga mbuye tayagala kubeera ku sayidi y'abantu abatategeereka kwe kusalawo munnange ye afiire ku sayidi ya Hajji ne bannange tiimu Hajjat mugenda kuwangulwa olutawo luno gwerinde ekirungi omusango guli mu kooti ffe tetumenye n'abantu eno beekalakaase bakole ki ninga ekituufu kooti yeesalawo. I solemnly swear that I'm a Hajji supporter. that I'm Hajji supporter and I will never change. I will never change. And you never change until we win. And until we win. Tunawangula. Wamaso okugenda maaso. I'm a Hajji supporter. I'm a Hajji supporter. Who will not change? Who will not change? Who will not change? Who will not change? So help me God. So help me God. Oluzunguluzi watulisa kwesangula. Lwaki njogedde ekyo? Owidde Rosette angambyemu akawina. Me, I'm not a winner beside your Hajji. Naye muwagizi. So, I'm not a winner. Ebyo bagamba ffe tujja kuwangula. Ffe tujja kuwangula. Tujja keera ku makya nga Hajji omusango yaguza gwe tutasuze naye. Era kooti emuvunaane nga bw'olina okukola ki? Kubanga mukinye ekintu era kinkoze bubi nnyo. Obulamu bwange bwonna olunaku lwe nafuna ekizibu kya Zurah seebaka. Mu kino ekintu kinkoze bubi okubanga siwagidde Zurah. Ne bambuuza waayi lwaki tuwagidde Zurah. Ne mbagamba wakati mu butawagira Zurah siga simwagala. Naye ndabawo obwenkanya obwendeetaagisizza. Waayi naiti nafumbirwa Hajji nga nina Fiina wa myaka 3. Ekama tukwataganya mu paati tu Hajji wange. Hajji n'ayagala abaana. Ojja bakwali okwo. Mami yali mukola bange. Hajji n'ayagala abaana. N'ayagala abaana bange. Yagala Fiina. N'ayagala abaana b'abannyinaze. N'ayagala abakozi
kwega omusajja n'alaga abantu bange omukwano basabo ne banyaba omuntu gwe mbagamba ye mwami wange we nasookerako yanjagala n'ayagala family n'ayagala mikwano kwega n'atwagala bwakiba kyalema Hajji okwagala munna bulimi why lwaki ngamba nti Hajji yagadde fiina ng'ate fiina nabulimi asinga fiina obulungi kati sigamba nti obwongo wange kyewumpa kyekituufu naye tunuliramu ffe abalina abaana abasajja ffe nga babakuzizza abasajja bakuzizza abaana okuzza omwana myaka 25 fiina akuze myaka 25 kitegeera otuuse n'okunobako n'ofumbirwa kwanze nanobako bwatyo munnange omukyala maama Fiina ye alayidde okufiira ku Hajji agamba nti tagenda kubeera na mukyala ate mu kuwompanya ngeno alina nnangamuntu 3 ate nga zonna ziri mu basajja banjawulo kale we tuli ku sayidi ezo munnange bwe tweyongerayo ate n'ab'ekibiina kya Nuupu maaso awo nina akatambi k'omwami era ng'ono asinzidde bweru ng'agenda agamba abantu nti temutawaananga kugenda mu eggwanga Uganda libi lyavu litta abantu kale wama ayogedde ebintu bingi nnyo nyiida ale naye neerabira nti eyo gyali aliyo yekka omuli naye abantu be bonna abasinga bali mu Uganda kati ate gye bali ate gyali mu bakuba ebisooto ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano nammwe mwerabireko akatambiro osobola okumpa endowooza yate mu comment. Make sure you don't visit Uganda. Yeah, never visit Uganda. It's a bad country. Yeah, don't go there. It's a bad country. It's not safe. Museveni will kill you. His son will kill you. Okay, don't visit Uganda at all. And Netherlands is trying to deport people, yeah? That's what they are doing. So we are fighting for that, yeah? We are here downtown New York. Make sure everybody don't visit Uganda because Museveni will kill you. Make sure. Don't spend your money in Uganda. Okay, yeah. Awo nno bantu bange wetutuuse era ng'amaaso wano waliwo ate abinyiigiddemu agambye nti ye talabangako bantu basiru ng'ono omwami gw'olye ye Bulaaya oliyo omuntu omu yekka kyokka famire yo jjajjaawo maama wo taatawo bonna bali mu Uganda kyokka ate ekifo kye wali badde olungi yaayo ate oyongere kukubayo magi mavuudu ngenda kubanga nga batuusaako akatambi era nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere byonna bimusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News extra butereevu. Bye bye. Obusibe balina tebazaalibwa buzaalibwa nabo ne babusikira busikizibwa kuno ndabyeko omusajja gwe bayita Sudimani abasiramu bagamba osabiranga nnyo omuntu yali afunye ku ssente ne ziggwawo era osabiranga nnyo omuntu yali afunye ku buyinza ne biggwawo ebitiibwa ebyo kati Sudimani ekimutawanya kiri ekyo yali afunye ku ssente kati kambuuzemu mwagenze okulaba ng'ebizibu bya Uganda byonna mulina bikabya abanipaalo bali mu Amerika n'abanipaalo bali mu Amerika banoonya mpapula bakyalya ssente z'akamwanyi tebafunanga mpapula ku myaka gyabwe ekinaana kati abo balaba babiri oyo omusajja n'omukazi banipaalo babadde batambula kunoonya bagenda kwegattira tebalina ssente za loogi tebalina we babeera bahoomulesi b'omu Amerika mwe muli mukaabira ebizibu ne bannayuganda muswaza mu Amerika mumulowooza buli mweru aba mu Amerika be mukaabira ebizibu byammwe nabo balina ebizibu byebimu banoonya mpapula tebalina kyakulya bahoomulesi be muli mukaabira ebizibu abantu mulina okukaabira ebizibu bali mu seneti gye bayita paliyamenti ya Amerika be mulina okukaabira ebizibu saaba bonna banoonya empapula myaka 8 tebannafuna mpapula awo babadde banoonya kitoyitoyi kitannagwa bagende beegatte mubasazizzaamu bamaze okweromansi nga bagenda kunoonya beegattira muli mu bagamba bigaba bya kisirusiru ti don't visit Uganda ayina n'essuubi eriva mu Amerika okugenda ewalala ne mu New York awo waali tasubira kugenda Boston gwe gogamba don't visit Uganda
entegeera yammwe ya munguuba mutegeera ennaku ezimwera ne muwosa. Ekyokubiri onto bata visitinga Uganda ye Museveni n'avaako Museveni n'avaako kazi yagamba obusiru ndwadde kanneekaabireko naye abantu abali mu Amerika nga mutegeera munansonyiwa ne bano be muyina bano tebalina byakukola kyova abasiba bazungana. Kati ekyokubiri mwadde mugamba abantu boycotting CBS ontyo bwe muboycotting CBS mwagala bwakabaka bwa Buganda mwagala bwanya afuka kabaka wa Buganda kiki ali mu Amerika muyina sente muzimbeyo Nuupu Radio muzimbe Nuupu Radio kavule wali eberenge ewereza ebintu byamu then okubeerawo nga mutuleekaanira kati mutuka mutyo okugenda ne mukwata ensonga zamu ne muziwa omunipaala nga n'omunipaala anoonya mpapula bana Uganda muswaza eno tekyali nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye